Wenjogerera kati bakadama bo bafunye essanyu naye nga muganda wange ogamba otya nkubuuzako yonna gy'osinzidde weebale nnyo okwekumira ku The Buzz UG kyokola ky'amaanyi. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga yayogeddeko naffe bintu bingi abantu be balinze omukulembeze ayogereko nga abamu balabo baba batadde baddeyo balabe engeri gye bakakalabyamu emirimu. Wabula omukulembeze ebimu ku bintu byayogeddeko ge masomero. Amasomero yagatadde naye nga ba finalists bokka be balina okuddayo aba P7, Senior 4, Senior 6, universities abali mu mwaka gwabwe ogusembayo be balina okuddayo nga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja October bajja kuddayo balabe engeri gye bakakalabyamuko amasomo gaabwe. Wabula abantu abamu nga bazadde tekibasanyusiza kuba bazadde abamu bagamba nti omwaka bandibadde bamanya nti gufudde abaana batandikire ddala next year kuba olaba nti bagamba tebalina ssente embeera eriwo buli omwa n'okufuna ekyokulya lutalo naye kati bw'ovaayo n'ogamba nti abaana baddeyo ate school fees tewali akasente abazadde bali bubi ne bagamba nti yandikikoze nga Kenya kuba olaba nti Kenya amasomero baasalawo ne bagamba nti no omwaka gufudde abaana bagenda kutandika mwaka gujja abazadde besettinge n'abaana basettinge n'abamasomero nabo balina okwesettinga bamanye nti omwaka ogujja baddayo naye yo omukulembeze yagambye abaana balina okwetegeka baddayo ennaku z'omwezi 15. Ekirala omukulembeze kye yaguddewo churches amasinzizo yagaguddewo nga bw'okimanyi nti emabega kwawo abakulembeze b'ama churches baavaayo ne beekalakaasa ne bagamba nti babagulewo abantu bagende basaba endowooza nabo embeera yali si nnungi nga bw'okimanyi nti buli omu embeera ya lockdown emunyize era omukulembeze yavuddeyo n'agamba nti aba churches baddeyo basabe naye nga abantu tebasuuka abantu 7 mu church ate balina okumanya nti social distancing weeri ate ne bino ebya night prayer bi overnight ebyo byonna basooke babiteeke wabbali Sunday schools ebyo byonna basooke babireke bamanye nti bagoberera SOPs yembeera eriwo. Wabula abantu nga bakola mu entertainment badde balinze nti oba amabaala banagagula wabula omukulembeze yagambye nti abamabaala basooke babeereyo nenze newunya wadde omukulembeze agamba nti abamabaala basooke balindeko okugulawo nenze gye mbitira eyo yonna ndaba abamabaala beegalirayo munda ne banywa wadde omukulembeze amabaala teyagaguddewo naye abasajja babeerayo mu mabaala nga banywa balaba emipiira kati gyatandise era gy'oyita eyo bw'oba oyiseeyo wona w'omanyi nti ewali ebbaala gendayo olabe abasajja beegalirayo munda ne balaba emipiira ne batandika okunywa era ndo siraba nze nakyamakulu omuzeeyi ne baba amabaala teyagaguddewo still abantu bagenda mu mabaala ne banywa ekyo balina okukitereeza. Nekirala nga bolaba nti abantu nga bayimbi ba artists bonna badde balinze oba nabo bana bagulawo ko bagambe at least bwe mbuba mukoze ekivulu mberemu abantu nga 10 mulabe nti social distancing weeri era still entertainment ekyali wasi muzeeyi tanabakiriza entertainment okugigulawo ndowooza abantu abamu nga bawabuzi b'omukulembeze tebana bakutegeeza mukulembeze nti entertainment industry yemu ku sources ezisinga okuemployinga abavuka bangi mu ggwanga lino kuba abavuka bangi emirimu bagifunye eno mu entertainment industry naye kati esawa zino bobokya entertainment nga tonna bagita abantu baddeyo bakole abantu bali bubi abantu bangi tebalina mirimu abavuka bali bubi ndowooza ekyo nakyo tekyatusanyusiza abamu ku bantu bali mu entertainment. Nekirala omukulembeze kye yayogeddeko kisaawe ky'Entebbe International Airport yagiguddewo nga bamukimanyi okuva lutatandika lockdown Entebbe Airport badde ku shutdown naye yagiguddewo ne ba tourist bagenda kutandika okuyingira mu ggwanga bamanye nti ekintu kigenda mu maaso bibyo bimu ku bintu omukulembeze w'eggwanga byeyakonyeeko n'ebirala bingi byeyakonyeeko tetusobola bimalayo kati kuba kadde tetulina. Wabula nga bwe nakugambye mabega kwawo nti bakadaama bafunye essanyu wenjogerera bwe bawulidde bino mukulembeze bye yayogeddeko essanyu libula na kubata kuba nina mukwano gwange ali Jordan yagambye era ali mu kwetegeka ayagala kujja ewaka. Emabega kwawo embeera ebaddewo mu biseera bya karantini nga abantu balajjana bali bweru bageza kukoma weeka naye nga kasente tewali ne kampuni ez'ennyonyi ezigeza kubakomya weeka nga zibasaba sente nyingi nga abantu beebuuza abantu baffe beebuuza bannaye kiki gavumenti nga tetuyambye nga bagamba bannaye naffe tuli bannayuganda naffe balina okutulowoozaako naye nga ekintu si kibadde kikyagaanyi abamu badde bagezako okukomawo naye ate nga bwe batuuka wano
babasaba sente nyingi ne bagamba tugenda batwala mu quarantine omuntu ne bamujja ko emitwala 3 mitwala 26 ne bamugamba tugenda kutwala mu quarantine for 14 days oba mu hotel oba wona wabula omuntu nasasula sente ze agenda kulaba je bamutute mu quarantine teri mmere teri ichiba ne bamukasukeyo mu kiyumba ekitategerekeka ba mafia manji babadde bakoze sente baina zi hotels ziwano badde mu kisere kya quarantine badde bakoze mu sente kubabo nga beeramula ogenda kutuka ku kisawo weyiya naye nga bakujjako sente ate obo ino kukisasula tteeka osasule sente ezo ogende mu quarantine yembere baddewo emabega kwawo naye kati ndowooza ekintu kikyusemuko bw'oba okimanyi nti oli eyo ogezako komawo wano Uganda ekintu kibayogeddeko ekyenjawulo nti olina okumanya nti ogenda ne bakukebera mu 72 hours zennaku 3 nga tonaba kwetegeka kujja ennaku 3 emabega olina okukeberebwa then ojje results zo bwe ziba nga oli negative botuka wano ku Entebbe airport n'olagayo ekipapula nga results ziraga nti oli negative zeweekebeje ennaku 3 emabega era ogenderawo straight waka ebya quarantine tebikyaliwo ate esasula sente sokugende mu quarantine eyembere eweddewo abantu bafa bali Kuwait abantu bafa bali Jordan abantu bafa bali Oman Saudi Arabia esanyu kati liriwo olina okumanya nti ositula ogenda ne weekebeja ennaku 3 emabega nga tonaba kwetegeka kujja boba oli negative awo omukisa guba gukukute oba togenda mu quarantine oba ogenda straight waka nebino byobadde babajjako sente nti soko osasule sente mitwala 28 oba meka ogende mu quarantine tebikyaliwo kuba bamafia abo badde bakikoze mu sente nyingi naye ndowooza ekintu kitereddemuko abantu balina kusanyu yembere eriwo kati muganda wange nga wakimanyi nti government kale tetuganye n'ebintu bingi byekola ng'etukyunyanga abantu babulijjo naye kati ku kino oluusi bambi waliwo ebintu byekola nga tusana kugisiima naye kati government tugisiima omulimu gwe bakoze gw'amaanyi teri kuddamu kujjako omuntu sente omuntu kubonabona omuntu ovudde bweru ebizibu badde bingi ate ne bakujjako sente ekyo kiweddewo kati njogeddeko ku mikwano gyange gimu egiri Jordan bagambye nti bali mu kwetegeka anytime bajja kuba batuka wano mu ggwanga embeera bwetu beyimiridde naye ekyo olina okumanya nti olina okusubscribinga wano ku The Buzz UG buli kimu ojja kuba okifuna bulungi ne bwoba olina bizinesi yo oyagala tugirange tetulina buzibu buli kimu tujja kuba tukikola wabula oba olina okutucontactinga buli kimu kitambule bulungi.